wakati muvaawo mpitewo w'ebyobufuzi agenda mu maaso nga tuwolekera akalulu ka 2026 bannabibiina ebyenjawulo oba ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo biri mu kwetegeekerera. Olunaku olwaleero ab'akabinja ka DP Block nga bakolaganidde wamu n'akabinja ka My Leader akakulemberwa Mpuuga batudde okusala entotto ani agenda okubeera nga bakwatira bendera mu kalulu akajja 2026. Naye njagala tujjukire tuddeyo emabega omwaka gwali gwa 2022 Justice George Kanyehamba yavaayo n'agamba nti mu bwangu ddala Mpuuga agenda kwabulira NUP n'atuwa ensonga ze omwali okubeera nga Kyagulanyi ali mu honesty kyokka Mpuuga opportunists n'atutegeeza nti mu bwangu ddala ajja kubeera nga resigninze. Tugenza otuuka olunaku olwaleero ng'ebigambo bya Justice George Kanyehamba ddala tubirabirako ddala mu ngeri ey'enjawulo. Omukolo guteereddwa wali ogw'okubeera nga balangirira ekyo kye bayise the big announcement. Gugenda maaso tugenda beera nga tubitunuulira ebintu bingi. Mu bantu be bayise mwe mwabadde ab'ekibiina kya NUP edikota wabula omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa Mufumbiro avuddeyo n'abaako byatugamba naddala ku mukolo guno ogugenda maaso wakati wa DP Block n'akabinja akamanyiddwa nga My Leader. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira wakati nga bigenda maaso tugenda kutunuulira ne ku bigambo by'omukulu amanyiddwa nga Profesa Ogenga Latigo. Profesa Ogenga Latigo abuuzizza ekibuuzo nga ate ndowooza kibadde kibuuzo ky'amaanyi. Abuuzizza nti Mpuuga agenda kwesimbawo, agenda kubeera pulezidenti wa Masaka, agenda kubeera pulezidenti wa Masaka n'ebirala bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Mutabani wa Mwami Museveni amanyiddwa nga General MUHOOZI Kainerugaba we tuwogerera nga naye avuddeyo bw'atyo n'agamba nti oluvannyuma lwa taata we ye yagenda okudda mu ntebe eyo era yagenda okufuga bannayuganda. Kakati finito ne Didigi ensonga yoweeri tugenda beera nga tubitunuulira. Nzikiriza nga sinnaba kubeera nga nkubuuzaako tusooke mu katambi kano. Nga sinnaba na kubeera nga nkubuuzaako njagala nzikirize munnayuganda tusooke mu bigambo bino bya Profesa George Kanyehamba. Bwe tuvaayo twolekere ebigambo bingi bye tugenda otunuulira naddala olunaku olwaleero. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, not only as leader of the opposition but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Katonda one. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one. When I hear the names of people like Mpuuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuuga resigns today. Ebigambo bya Justice George Kanyehamba yavaayo n'atulabula era n'atugamba nti Mpuuga opportunists, Mpuuga banoonya bitiibwa, Mpuuga banoonya we baliira. Omulamwa gwa Kyagulanyi si kwe bali kubanga Kyagulanyi ali honest era nga ayagala ekyo kyakola. Professor George, Justice George Kanyehamba yatwongeryako n'atugamba nti yalonda Bobi Wine era nga teyejjusa kubeera nga yamulonda. Agamba yamulonda olw'ensonga yamulabamu obusobozi
obusobola okugatta abantu, okugatta bannayuganda, nga akigeraageranya nti omuntu ng'oggyeko Katikkiro wa Buganda n'oggyako empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka, omuntu wano mu Uganda asobola okuyunayitinga bannayuganda n'abaleeta wamu ye Bobi Wine, ate nga n'ogwo omutima agulina, n'agamba Namulonda si kyejjusa, naye yamukola bubi bwe yalaba ng'alonze abantu nga Mpuuga, kubanga bo bannabyabufuzi abo ab'ebyenfuna, oba ntegeerekeka ab'ebyenfuna. Nina ekintu kye ntegedde olwaleero, mpulidde Profesa Ogenga Latigo ng'akyogera, tugenda kitunuulira. Mpuuga mu misango gy'abaana ba NUP egibaddeyo talinnyeeko ku kkooti, naye looya Mpuuga ani amanyi woofiisi ze ez'obwalooya wano mu Uganda? Ekirala kale ngenda bituukako ebyo, ngenda bituukako, naye bino ebintu bivudde mabega. Obujeemu, okwemanya n'okulowooza nti bo bakitalo bazze bakkakkanya emirimu gy'ekibiina kya NUP nga bayita mu bigambo n'ebikolwa ebiraga obujeemu bwabwe, era nga beetuwalira waggulu nga babamanyi abasembayo. Batuuka ne ku extent egamba nti Bobi Wine oba ekibiina kya NUP kyo kiriwo kutta bakulembeze abawano mu Buganda. Kale ebigambo bino njagala tusooke tubiwulire. Nagambe njagala leero tugende mpola okusobola okubeera nga tutegeera kiki tugenda okubeera nga tuwogerako. Ebigambo bino byayogerwa Abedi Bwanika bwe yali ku CBS ne Medi Nsereko. Abampa Bwanika nze njogera abampa akalubali Masaka ekitebe kinyongerezaako kaadi naye abampa akalubali Masaka bali Masaka kati walema okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogera kutiisatiisa manya biki. No, bano abakulembeze tubatadde mu investment ku lwa Masaka, ku lwa Buganda, ku lw'eggwanga lyaffe. Ffe tetwagala kutuuka kiseera mu ggwanga muno nga Buganda terina bakulembeze. Ekyo tetusobola kikkiriza. Tutuuke kakati tugoba Museveni ate tutuuke ffe nga tetulina bakulembeze. Kati omuntu yenna ajje Masaka ng'olowooza nti ogenda kwonoona bakulembeze betutaddemu ebiseera byaffe, ekyo tekigenda kubeera. Mulina ekigambo kye mukozesa mu Lusiraamu kinziremu abantu ekyo kiri alamu alamaini. Oyo ye Dr. Abedi Bwanika yavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ennene ey'obwa president emirundi ebiri, naye emirundi ebiri gyonna gye yabeerako ng'avuganya teyawezaako wadde 0.67 mu ggwanga lyonna. Be baba wa Mpuuga amagezi nga waliyo emabega Lubega Mukaaku, oyo emabega we waliyo Michael Mabikke. Kati abo nga w'obalaba awo be bakagezi munyu ba Mpuuga be bamubalira Abedi Bwanika, Mukaaku ne Michael Mabikke. Wali awo mbadde ntema vidiyo eno ansobodde okubeera nga mbakugirayo bonna. Oyo gwolaba oyo ne bonna ba political failure si bye bindeese. Byenjagala tutegeere bye bino sobole okubeera nga tweyongerayo mu birala. Mu katambi kano kengenda okubeera nga nkuzanyira, njagala ofunemu kino. Mu katambi kano njagala owulirize ebigambo by'omusajja ono, biwulirize we tuba tusinziira okuva. Nagambye saagala onyiige, njagala owulirize. Okusalawo ku muganda w'obuwagizi na muganda omukulembeze
obuwagizi mu abantu abafudde mu mulina obuwagizi musobola tusobola okutuula okukwata obuwagizi bwe tulina tukuteeka ku bukulembeze tufune omukulembeze alina ebisaanyizo bibiri ng'alina obuwagizi ng'alina n'obukulembeze okusinga okubeera n'omuntu alina obuwagizi nga talina bukulembeze bwe munaabeera n'omuntu ng'alina obuwagizi nga talina bukulembeze mugenda ku luzinga ekirungo ky'obukulembeze mutuuke mu buwagizi bababuuze ki kye mwawagiranga namwe temukimanyi kubanga mwalimu tekukuba omuntu alina ebintu bibiri obukulembeze n'obuwagizi kati mulina omuntu alina obuwagizi nga talina anti wa bukulembeze tetwali tudde wano leero singa twalina omuntu alina anti ng'amanya ensonga ez'omumasanganzira ez'omuddiiro ez'omukisenge n'ez'okudaliningi ekizibu wekyali ye muntu okujja ensonga ezitebwa okubeera mu kisenge n'azireeta mu masanganzira n'ayogerera mu masanganzira n'aliira mu kigwe mwanyi yensonga lwaki lubaaliwo wano nakati akyayonga kubanga abamusamirira tebategeera batekwa musamirira singa twalina abantu abafumitiza wa bateekwa okwogera kiki bateekwa okwogererawo tetwali badde wano olwaleero utabaalo lwafa lw'abantu abalukulembera nga tebategeera nkulembera ya ntabaalo tusobola okubategeeza mutegeeza bannammwe ababulayo kino kyekiseera tutandike tubeere n'omuntu afumiitiriza bino boogera kino na bino boogera kiri abantu bali eyo bali bakuuma bifo byabwe balowooza nti ffe tusobola okutunuulira ebifo okusinga obukulembeze ebyo bye bimu ku bigambo ebyogeddwa oba ebiri mu kwogerwa ku mukolo ogugenda mu maaso we baagalira okutongoleza Mpuuga. Ne mu bigambo by'oyo omukulu agamba nti tufune omukulembeze ayina ebintu bibiri. Ekisooka tufune omukulembeze ayina obumanyirivu era amanyi kyakola. Tufune omukulembeze ayagalwa abantu bategeeza Mpuuga. Era n'agamba nti ne mu kiseera kino tuyina omuntu ayagalwa abantu naye nga tategeera byakola. Awo agamba Bobi Wine. Naye wano njagala kugamba munnayuganda mpuliriza nti okujjako nga gwe mu buyabuya, okujjako nga gwe munnayuganda gwe mutooletoole, gwe atasobola kutegeera nti Mukaaku, Bwanika, Mabikke bakolera mwami Museveni. Era bwe babeera emabega wa Mpuuga gwe baatugamba nti mwagalo w'abangi mu paalamenti, era mwami Museveni amwagala nnyo, n'Anita Amongo amwagala nnyo, okujjako nga tetulowooza era nga tetutegeera. Njagala twebuuzeeyo ekintu kimu nti Mpuuga abadde mu NUP, leero takyalimu. Mpuuga kiki ekyenjawulo kyakoze mu NUP? Njagala gwe munnayuganda oveeyo naawe oŋŋambe nti kino Mpuuga kyekyenjawulo kyakoze. Saagala kwandamayininga maanyi ge, kubanga Mpuuga be bamu ku bantu be tubadde tulabirako, be tubadde twegomba mu by'obufuzi. Naye ekibi ekizze mu by'obufuzi bino be basajja bakulu abataswala, ate buli w'obeera nga toswala ofuuka ekimpemempeme. Buli w'obeera nga toswala ofuuka ekisekererwa, ofuuka ekintu ekyesittaza abantu, kubanga buli akulabaga oyo taswala. Ne bw'anaayonoona mu mpale ajja kwekaza. Era gyagamba kino kirungi, mubadde mwagala nfe ng'ate nsobola okukola bino mu mpale. Be bantu nga Mpuuga, Babedi Bwanika, Lubega Mukaaku, Michael Mabikke. Mu biseera bye tubaddewo nga NUP nga Mpuuga ye leader of opposition, ekifo omwadda Joel Ssennyonyi, okwate ne we baamuwa okubeera commissioner wa parliament, tubadde ne bino ebintu wammanga. Mpuuga looya, tubadde n'abasibe ababadde bawera ennemba n'emisango mu kkooti eza bulijjo
civilian court kusa ne mu court martial ez'amagye. Njagala gwe ompeeyo olunaku lumu Mpuuga lwakutte ekkubo najja awolereza abaana bano lumu. Seggona looya era abaddeko misango, naye mpaayo olunaku lwakutte ekkubo ajje mu kkooti awolereza abaana bano. Era obadde olaba Shamimu Malende, George Musisi, Shamimu Malende, George Musisi. Naye nga tulina balooya abaweebwa ekitiibwa wano mu ggwanga. Kati Mpuuga kikyakoze bwe yagenda okubeera ng'agoberera ripooti y'aba missing 18 abantu 18 abaabula, wakati ng'atadde gavumenti ku nninga Robina Nabbanja ng'atandise okukankana ebipalepale, omukulu oyo bwe baagenda mu lusirika lwa paalamenti bwe yakomawo ebyo byasirikira awo ne tukizuula nti yali amaze okulya ejjamba, yali amaze okulya ssente. Okuva olwo ezo ensonga zaasirika, yazittira awo mu magezi. Leero akola kibiina era batugamba nti yagwanidde kubanga aludde mu by'obufuzi. Naye oba nsooke wa Alex Waiso Mufumbiro, nendowooza ebigambo bya Bobi Wine we yayogera we basinkana Abedi Bwanika ne Mpuuga mu kuziika okumu, bwe yavaayo n'agamba nti bano bakulembeze bange era nze mbatwala. Era n'atugamba nti ekibi n'ekizibu kye tulina nti oba olwana ne bano ba Mwami Museveni naye ng'ate omukono ogumu gulina okubeera emabega nga guli eno gulwana ate ne bano abali emabegawo. Yali ategeeza bano nga ba Mpuuga. Olwana ne Museveni omutwale ku kisenge, naye nga bano ba Mpuuga ate bali wansi bakusika ebigere oleme kwambuka. Bakuziiza, bakumalira obudde wano oleme kubeera nga pressure gye wanditadde ku Museveni ogimuteekako ate n'osooka otunula wansi olwanagane nabo. Ebyo byonna biggweera mu luyimba lwe bayita nalumansi. Biggweera mu luyimba lwe bayita nalumansi. Watali kubeera nga nkulwisa mukwano gwange, njagadde tuzannye oluyimba lwe bayita nalumansi. Nalumansi luyimba lwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tuva mu luyimba luno era ojja kutegeera nti Bobi Wine si wa bulijjo. Lwaki si wa bulijjo? Bano abantu yali abamanyi, baabatuma kusaanyawo NUP era ekyabaleeta bayingire mu NUP, bwe baba bagende lumu bagiyuze ne beerabira nti ono Bobi Wine mulalamu. Naye okubaleeta yali abamanyi nti asembeza misota. Ne n'agamba okay bajje, wakati nga tebannaba kugusa mishoni zaabwe n'abasooka. Kati ekibaluma nti ekibalo kyabwe ate gwe baali babalira okusuula ye yabasuula, kuba amazima gali nti abo bonna egyo emitwe ne bw'ogigatta tegiweramu yadde endowooza y'akawuka akatono akasingayo obutono. Abaali baweebwa ekitiibwa amazima gali nti tebakyaweebwa kitiibwa. Bakkiriza bakozesebwe bali obukunkumuka batunde emyoyo gyabwe era basingeyo omusaayi gw'abantu baabwe n'amaanyi abantu ge bateekamu ogenda ku baroti okubeera nga babalonda. Bafuuka babuzaabuza, bo bali awo kubuzaabuza bannayuganda, kubazannyira ku mitwe. Nendowooza bannayuganda awo mususseewo. Ndowooza kati entegeera emunyunguseemu. Osobola otunia Mpuuga n'omanya ono Sanja Bisi, n'otuya Lubega Mukaku n'omanya eno Mberenge, n'otunuulira ono w'ekirevu ekyeru Abedi Bwanika n'omanya nti mutwe mukalu. Kati osobola okutegeera n'omanya nti Mpuuga ate ye feria, toto feria.
bino byonna biggweera mu luyimba lumu. Byonna bye njogedde biggweera mu luyimba lumu olumanyiddwa nga Nalumansi. Byonna Nalumansi tunkabira, Nalumansi tunyigira, Nalumansi what's wrong with you? Wekabire, Nalumansi what's wrong with you mama? Bino byenjogera nze manyi obimanyirwa kuba weebuuza, waliwo amaanyi ng'abona obakira kitiweesebya. Abantu bodamu amagezi ekitiibwa kigenda, abantu abo olwakweyerusa zibeerufu nnyo. Olw'abantu bodamu ku nsonyi ekitiibwa kigenda, omukyalo oyo olwakweyerusa zibeerufu nnyo. Lwakentekola genda ku lubiri n'okamala ezo sente zakuwaki atunda bino tugira akuwamani alinga agamba oli bwagula buguzi nawe ukana olinga kayuirwani akuwamani alinga agamba oli bwagula buguzi akuwamani. Okay, kale ke kayimba aka His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbadde njagala akayimba kano konna tukamaleyo. Ekinenyamiza namugende kumbobabomba kakito kisa Nalumansi ky'oba omanya ogedde ebigambo biweddeyo, era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi. Lwaki okukuta n'okusajja okungu okimanyi okusajja kubi oba kyemuliko kituufu? Lwaki tokissambu batu lwaki oliko kituufu? Lwaki teweeyogerera bajoga bantu bo n'amala n'omunywegera gwe ate mula bantu bo n'omala n'omunywegera owamba bantu bo n'amala n'akuwa okujja gwe aba yakuwa amanya yogera tumanye toli wakokola mukozi baba yakokola tukimanye tibyeyogera birokeramu ayakuwa amanya yogera tumanye toli wakokola mukozi baba yakuwa baba yakuwa amanya yogera tumanye toli wakokola mukozi baba yakokola tumanye kyobazimati obirofera mupezi okimanya kukenyeka nokiriza kweyambizekwe kabwe yakola baganda bo ekineba kabwe yakola baganda bo ekineba romina kabwe yakola baganda bo ekineba konna konna kabwe yakola baganda bo ekineba romina tunda moyo Nalumansi tunda moyo otunda bantu bo Nalumansi tunda bantu bo Nalumansi tunkabira Nalumansi tunyigira Nalumansi what's wrong with you? Wekabire Nalumansi what's wrong with you mama? Bino byenjogera nze manyi obimanyirwa kuba weebuuza, waliwo amaanyi ng'abona obakira kitiweesebya. Olw'abantu bodamu amagezi ekitiibwa kigenda, abantu abo olwakweyerusa zibeerufu nnyo. Olw'abantu bodamu ku nsonyi ekitiibwa kigenda, omukyalo oyo olwakweyerusa zibeerufu nnyo. Lwakentekola genda ku lubiri n'okamala ezo sente zakuwaki atunda bino tugira akuwamani alinga agamba oli bwagula buguzi nawe ukana olinga kayuirwani. Okay, kale dwe luyimba dwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu abuterevu nnyo baluyita Nalumansi. Kati simanyi gwe Nalumansi kigwotegeeza naddala mu zino ensonga. Osobola okgenda mu maaso n'obeera ng'otubuulira awo mu comment section, ensonga n'ebeerera ddala masavu. Naye byonna ebyo nga bigenda mu maaso,
oluyimba lucommunicatinga bulungi era ndowooza osobola okutegeera kye lutegeeza. Bano nga bakola enteekateeka zaabwe, abamu ku bantu be baayise be bakulembeze mu kibiina kya NUP. Naye omwogezi wa NUP amanyitwa nga Alex Waiswa Mufumbiro avuddeyo bw'atyo n'abaako obubaka. Tosobola kumbuuza kya big announcement tekyemanyi ekigenda mu maaso olwaleero. Bagenda kulangirira obujeemu, bagenda kulangirira obunanfuusi, bagenda kulangirira okuwangazaawo nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni nga gubadde omulimu gwabwe okumala ebbanga ddene. Bagenda okulangirira obulyake, bagenda okulangirira obubbi. So olwaleero ababbi bakuŋŋaanye awo wennyini we bali ku Malibu Gardens. Leero mbadde njogera n'abakulembeze ba Anglican Church abamu njogeddeko nabo, awo nabo babbawo bubbi. So ebintu byabwe byonna bya bubbi na kulangirira bubbi na kuwangazaawo wano nakyemalira obujeemu, obulyake, okwetiribosa, okweyagaliza n'obunanfuusi eri bannankyukakyuka byebyo bigenda mu maaso olwaleero, kubanga General Yoweri Kaguta Museveni kati avujjirira abo basobole okulaba nti bawangazaawo okubeerawo kwe. Naye batusanze tulaba generation erya work n'omukulembeze tumulina, kubanga twandibadde mu crisis singa omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu yali teyajja, naye okujja kwe kutuyambye kutuzibudde amaaso. Kati byonna bye bakola bannayuganda babiraba. So ekyo ffe tekitutwalira budde bwonna, kubanga nga bwe nkunyonnyodde obunanfuusi olaba kwetiribuusa, kweyagaliza n'okulowooza nti basobola otuka okusinga okomawo gye tuli nga bakozesa emiwendo emiwaatu egy'enjawulo. Naye tubalaba ffe tukyali ku ekyo kyetwatandika era kyetujja okumala nakyo. Oyo ye Alex Waiswa Mufumbiro ategeezezza oba asembezaayo ti ku lwa Katonda n'ensi yange, ku lwa Katonda n'ensi yange. Naawo kati ampuliriza, waliwo akantu ke mbadde njagala okubeera nga nkulaga, okulaga obunnanfuusi n'obubi bw'abano abantu. Kenyagala okugamba keki nti bano abasajja baali bava ku Kano Kizza Besigye bayogera bingi ne bamuvumirira ne bamukonjera ebiriyo n'ebitaliiyo. Bwe bali mu kuva mu NUP ebigambo bye bali mu kukasuka tebyawukana ne bye baayogera ku Besigye. Enjawulo nti ate Bobi Wine bamutaddeko ekizito nga bwali omuli w'ebisiyaga n'ebiringa ebyo, naye bamenyawo endagaano yaabwe ne NUP gye buvuddeko awo. Naye oluvannyuma lw'okumenya endagaano yaabwe ne NUP ne bagijjawo, baakola omukago gwalimu ebibiina eby'enjawulo. Tugenza otuuka olunaku olwaleero ng'omukago gwe baabangawo teguwezezza na bbanga yadde lya myezi 3 ne gusasika, nga Joseph Kabuleta akulembera ekibiina ekya NEED agamba nti bano baalya ssente era kwe bali wano ndowooza ze zitegeka omukolo gwa Mpuuga. Kabuleta yadduka naga atasobola kubeera mu bantu ba kisiru abafaanana bwe bati. Naawo tuwulirize ku Mukaaku bino bye bimu ku bigambo bye, tuwulirizeko katono then tweyongereyo. Lubega Mukaaku, where are you? Iraye eggulu ensi yonna ng'etulaba mugisha muntu yaliwo n'abalaba Segona yagenda ne bamutwala okunegotiatinga ne President Museveni eri mu barracks the other end, ye ne Babi tebatubuuliranga biki bye baayogera naye. Lwaki bo okubalirizinga okuva mu military barracks bakirabanga kirungi naye si kirungi ku baana baffe ba foot soldier. Lwaki? Not anymore keep quiet when you come full throttle to exterminate the Mpuugas, the Segonas, and all those other people. We cannot. Ladies and gentlemen, there is a deliberate deconstruction of the cross-party, cross-community solidarity that were painfully built by ourselves and our grandfathers. DP Block is the mother of people power, the mother of NUP, the mother of Kyagulanyi, Kozi Yaffe.
yakwejja mu capture both of the state and our institution n'ebintu ebifaana bwe bityo. Sebo ne banyabo bw'oba onookasuka amayinja manya nti wazimba yaki yandabirwamu. Njagala otunuulire Michael Mabike ng'atunuulira Lubega Mukaaku. Kiragira ddala nti bye bali mu kwogera byo bennyininyini bya bulimba, naye statement y'abadde agamba nti abaana baabwe bafuutu soja. Webale nnyo Mukaaku, naye njagala kubuuza bafuutu soja be mwagala ennyo nga temulinnyeyo olunaku na lumu nga basumbuyibwa mu makooti. Mubadde temulinnyeyo kubanga bajja mu linnya lya NUP oba mubadde temulinnyeyo kubanga mubadde temufunamu nsimbi? Ekyo nakyo kibuuzo kikulu ekyetaaga okubeera nga omuntu w'amanya. Mbadde ntunuulira wano omukazi alina ekikolwa kyakoze wano tukiwulirize. Eno y'ensi. Njagala owulirize ebigambo by'ono omukyala by'ayogedde nga agamba okwokya. Agamba okwokya ovulo ya NUP. Njagala tuwulirizeko katono nnyo. Ekigenda okunjokyesa ovulo eno baana bange njagala babuulira. Baana bange mbabuulira ekinjokyesa ovulo eno. Ovulo eno waaye otandise bannange badde mbagamba nti ovulo eno bwe twajambalanga nga yakatuuka twagifuniraangamu emirembe, era twafuna emirembe miki mingi nnyo nga tujambadde, kubanga twe tusuubira enkyukakyuka obudde bwonna. Ndowooza nammwe mwalinga nze mwalina essuubi eryo, era waliwo omuntu yatusuubiza nti Pulezidenti Museveni tasobola kumala ku bukulembeze wadde omwaka, agenda kumuggyako mu mwezi ki gumu. Tuli mu myaka emeka? Ena. Tetulabayo, tugenda kubeera 5, tetulabayo nkyukakyuka yonna eraga nti nno Pulezidenti Museveni anakola ki? Anaavaako. Eno ovulo nga bwe mugiraba abantu bajja ate nga n'okusibwa tusibwa. Abantu bajambala bamala tusiba ate tebagala tujjayo. Bwegala tubatujjayo ate bakajana njagala musirike mumpulirize. Ekisooka ekyokubiri, ovulo eno omuntu yenna asobola okujambala ngera mbadde mubalaba ne bavuma Obwakabaka. Mwalabako omuntu ng'ayambadde ovulo eno n'akakofiira n'avuma maama Nnaabagereka n'avuma ssanga lya Mbogo. Tuli bannayuganda tussa mu Bwakabaka ekiki ekitiibwa. Mwalabako omuntu nga wambadde ovulo eno ng'era ate bavuma n'ekereziya. Mukitegedde ezo zonna nsonga zaki za ovulo. Omuntu bw'ayambala ovulo eno ndowooza erimu amasannyalaze g'okuvuma ekupika kukola ki erimu ne pampa opamoomo. Kitegedde ovulo eno ye muntu ajambala n'abanga mu institution agikola ki agisobola gityoboola. Ovulo eno omuntu ajambala n'awulira nga yeefudde ng'omusirikale kumbe kadeyideyi bakukwata oyambadde ovulo looza oli jenulo mutera okulya abeeyita bajenulo kumbe tolinawo wadde ejjinja wadde bakuba kibooko ng'ogenda okola ki notakomawo ne bakubuzaawo. Ovulo eno ngenda kugyokya olw'ebizibu ebyo bye mbakoze eki. Okay, omukyala omuwulidde n'ensonga zawadde oziwulidde, gwe kikyogamba naye obutamanya bungi mu bantu. Bw'owulira omukyala ono obutamanya oba butategeera nti ovulo eyo bw'ojambala ekuleetera amaanyi okuwulira ng'osobola okuvuma buli mukulu. Omanyi abajjaga bano abakulu bye baayigiriza abantu baabwe kwe kubeera nga babassa mu mutwe mbu bo baagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda, mbu bo era be batuuka emmengo babitiibwa, mbu Ekereziya Katulika oba Catholic Church mbu ebamanyi nnyo. Kati okwo kwe basinziira okumanyiira okubeera nga kwegamba baziyiza buli mukisa gwa buli muntu ali mu byobufuzi okubeera ng'ayitawo. Kyali kisa kya Katonda Bobi Wine
n'abayitako. Ensonga z'omukyalo oziwulidde, osobola okgenda mu maaso n'obaako gwe ky'oŋŋamba. Nga sinnaba kubeera nga ŋŋenda wala, njagala kusooka kuggyawo buno obubaka bwa MUHOOZI. MUHOOZI yavuddeyo n'addamu n'ayogera ebigambo ebirala. Yagambye bw'ati: I will be president of Uganda after my father. Those fighting the truth will be very disappointed. I will organize and make our country greater as Almighty God always intended it to be. Agamba nti ngenda kubeera president wa Uganda oluvannyuma lwa kitange okuva mu buyinza. Abo abalwanyisa amazima mujja kubeera disappointed nnyo. Ngenda kuorganizinga ensi eno ngifuule y'amaanyi n'okusinga, ngifuule y'amaanyi nga Mukama Katonda bwe yayagala ebeere. Bigambo bya MUHOOZI. Wakati nga Mpuuga, the Mpuuga, ali eri bakendeeza oba bakola enteekateeka ezikendeeza ku bululu bwa Bobi Wine, kuba tukkirize wali ababuyabuya abajja okulonda Mpuuga. Ono naye ali wano jeno ayogera byayogera bina be bimalamu amaanyi. Now waliwo FDC oba PFF nayo yabanzeewo ekibiina. Tukkirize waliwo abakkiririza mu Besigye, Ssemujjuŋŋanda, Erias Lukwago era nga bajja kulonda eyo. Naye nga mu kulonda okuwedde bonna balonda NUP. Ekigendererwa ky'abano ki? Kwe kusaza obuwagizi bwa NUP babukendeeze, kubanga bamanyi nti tebasobola Bobi Wine. Kati balina kugenda nga batema nnamba z'obululu nga bayita ebbali. So nga nzigalawo, njagala ebigambo bya Profesa Ogenga Latigo tubiwulirize bulungi. Njagala tukwate kigambo ku kigambo, kigambo ku kigambo. Wuliriza, abuuzizza Mpuuga agenda kubeera president ow'e Masaka oba. Wano we njagala tugende tubiwulirize mu ddakiika ntono nnyo, tuwulirize bino. Us tonight is former leader of opposition, Professor Ogenga Latigo. Prof, many thanks for joining us this evening. Should Honorable Mathias Mpuuga announce that he is exiting the National Unity Platform, does that have any bearing of his political party, NUP? First of all, thank you for having me on this program this night. You know, when I was listening to the news, I kept asking myself, does Honorable Mpuuga recognize or have the capacity to recognize the challenge that this country faces? President John Kennedy. And it is the scholarships that President John Kennedy gave that trained Ugandans to take over from colonials. That is the kind of political leadership that Mpuuga should reflect and compare himself on. A mere focus on himself, I'll ask, because I was leader of opposition before, what did he do as leader of opposition that distinguished him as somebody who can go beyond being leader of opposition on appointment and lead this country? What is it that Mpuuga can do, even as a lawyer? I knew the Sebalo and company advocates. I knew the many big law firms. If you go to Kampala, where do you get Mpuuga's law firm? And where is his record in courts? So even as an individual, let him not waste Ugandans' time. Nobody will pay attention to him. As simple as that. Prof, you seem not to rate Mathias Mpuuga. What I want to understand is whether he announces exiting NUP or not. What if he announces presidential ambitions? Does that throw something fresh and
into the politics of the country? It will just add laughter to his record. I mean, as leader of opposition, where did Mpuuga profile himself at a national level? I used to go, I buried Mayombo, I did this, I would meet ministers who come from abroad, European ministers, US senators, they would come. Somali delegation, Eritrean delegation, because they recognized that the role I was playing was beyond an opposition role, it was a national role. But even within the opposition role, what did Mpuuga play to make him now evaluate himself and suggest that Mpuuga can start a party and people will follow? That he can go to DP and DP will make him their leader? Or that he can stand as a presidential candidate? Of all things, presidency for what? Massacre? You may not be rating Mpuuga, but from his colleagues, him as a personality might move away with a big chunk of members of... Nsaba tuddemu kano kokka. Nsaba tuddemu kano kokka. Kenjagala okubeera nga mpulira kokka. Now evaluate himself and suggest that Mpuuga can start a party and people will follow. That he can go to DP and DP will make him their leader. Or that he can stand as a presidential candidate. Of all things, presidency for what? Massacre? Mukama Katonda abakuume. Mukama Katonda abangu. President owaki? Massacre.